iranga twagala tubega tukwataganyamu ne bajjajja babana mwenna abanajja n'abakyali ewala mufune engoye zammwe mwambale nga bukyali kubanga twetaaga enkolagana eyawamu ng'ab'obuwangwa n'ennono. Tetujja kubeera ng'abamadiini kwewalana ono asinza Yesu ab'emmengo baba ab'ewakakande tebakolagana n'ewa bugingo ab'ewa bugingo tebakolagana n'ewa ssenyoga kugamba enkolagana etali nnungi. Ffe twagala tube nga ffe ng'abasamize. Ekigambo busamize ekitegeeza okusemiza emibi okusitula emize emirungi. Okussa emize emibi okusitula emize emirungi kitegeeza nti ffe abasamize tuba babuwangwa na nnono. Abasamize tuba babuwangwa na nnono kitegeeza nti ennono ku ntikko ennono ku ki? So n'olw'ensonga eyo ngenda kubanga mbajulira enteekateeka nga bwegenda okubeera bano bonna bemulaba wano bajjajja b'abaana era nga bajjajja b'abaana no bajja kuba beeyogerako mu biti byabwe eby'enjawulo nga tetunnaba kutuuka ku nsonga enkulu eya jjajjaffe atukuŋŋaanyiza wano mu press conference eno. Jjajjaffe Jumba Aligawesa jjajja w'abaana omu ku bajjajjaffe mu nsi yaffe Uganda era ng'obuwangwa buno kye kimu ku kintu ekikomyawo empisa. Empisa zikomawo ku lwa buwangwa. Amadiini tegatraininga mpisa era bw'owulira n'amasomero gonna agalyeyo abasiyazi bagye mu masomero bayitirivu towulirangako musamize yasiyaga. Ekyo temubonaalaga batogera asangayo musamize ng'alina gwe yasiyaga. Ebiseera biri mu masomero gye muteeka abaana bammwe, ebiseera biri mu makyaki gye mutwala abaana bammwe, n'otwala omwana mu kisulo n'abeera mu kisulo n'omala emwezi toyogera na mwana wo. Omwana tomanyi kyaliko ogenda okuva ku ssomero eyo ng'omwana ayiga obukodyo bw'abasiyazi. Bazungu bye bakola ebyo. So kyetuve tugamba nti obuwangwa ku ntikko tukomewo eka tudde ku buwangwa n'ennono kyekitiibwa kyaffe. Oba oli Musoga, oba oli Mugisu, oba oli Mulugwala, oba oli Mudama, oba oli Musepeyi, oba oli Mukiga, oba oli Mutooro, oba oli Munyolo, oba oli Mulugwala, wenna wooli obuwangwa bukwatako kubanga wazaalibwa nabwo. Obuwangwa otambula nabwo ne bw'onaabwegaana gy'onaakoma okwegaana gye bugenda okukuluma bukulume otuuke okuyiwa endusu. So n'olw'ensonga eyo wano we tukuŋŋaanye ku lwa amatikkira ga jjajjaffe Jumba Aligawesa era nga agenda kubanga olwo ayongerwa amayinja okubeera omu ku bajjajja b'abaana abasinga okutegeera obuwangwa n'ennono abateekateeka abazzukulu n'akuteekateeka n'okola embuga eyiyo kwegamba tugenda tusaasaanya obuwangwa east west south. Ekintu kino kibeera kikola ki nga kitambula bulungi. So n'olw'ensonga eyo tubeebaza muganda wange Mulekwa webali kujja bakuwa akazindaalo Mulekwa olubuto nga lugeze nnyo toyabike muganda kaakano ono twabonaabonanga nedda nebunyizo nsayise nnyo okulaba nga wayingira obuwangwa n'ennono. Kakati wano wooli ogenda kutereeza obulamu bwo. Nange nkutaddeko amaanyi ng'omulongo Kasoole omulongo wa Ndawula nkutaddeko amaanyi bajjajjawo bakutabanya ebirungi obeere w'amaanyi. Tonnakaddiwa nnyo omutwe ngulaba tonnakaddiwa nnyo okyasobola it's never too late osasobola okubeera ow'amaanyi gamba bweza. So ono muganda wange amannya ge musajja musiraamu nange nali musiraamu nga nze Bashir nze nembivaabo okyabirimu nze Yasin Sereko Mutumba. Okyali muddu ni musajja muganda ndi mu obuddo. Kati yiyo okulaba ng'ova mu buddu siganda genda obuddu obw'amadiini siganda genda mu buddu bwo beerayo mu mizikiti beera mu kyaki ne obuwangwa kyeki lyekkubo n'amazima n'obulamu yerikuzza eri Mukama Katonda. Ekyo ne bw'olagawa kukaya n'otya kugendewa kubanga Katonda kitaffe ali omu eyatonda eggulu n'ensi Tonda n'amala n'ateerawo bamalayika ng'olutindo kwe tuva okudda eri Mukama Katonda. N'ensi nga China, India balina bamalayika baabwe Krishna oyo w'Abayindi, Buddha w'Abachina. Abachina ekibaleetedde okuba abagagga butasuula buwangwa bwabwe. Abayindi basomesa eri mu America gyembadde Abayindi bakola mirimu gya professional basomesa bayinginiya. Kati ffe abaddugavu abali mu America tuyoola maziga abakadde mpozi n'okukalakata ubba n'erifuta okutemba emmere naye bonna Abanigeria b'emirimu gy'okola gya kisiru bannagenda bali kibonna bakola mu America bakola gya kisiru. Omuyindi ali eri wa bbeeyi, Omuyijjapti
aliri akola milimo gya bbeeyi. Omuchina aliri atunda mamotoka, omujapani atunda mamotoka, mu Amerika abafirika fekka abaliyo si bannayuganda bokka be bakola emirimu gy'ekisiru, kuyola busa, kukola ki, kubanga ffe twasula obuwangwa bwaffe, obuwangwa bwe butukuba okutuzza ku zero. So kali nzize wano nga njogeza maanyi okusinza ku kye nalabako, nze jjajjange Kiwanuka Sseggulu Lugamba Ddoboozi ye yampisa mu nsi z'Abazunzi okunkomyawo wano, kubanga embeera singa saagenda na buyimirize bwa jjajjange ne musaddaakira endiga ye n'enjokya neggwawo, nandibadde nfiira ku mawanga nga Mmese Bontu yakola ki, kubanga ekyamutta nakimanya. Ekyamutta nakimanya Lubaale yagana mutereza Lubaale kantu kalamutandikira ne katandika ne kamunyweza omutima wivu, anti bwakutta ng'akwata mulala kati nga akwata nga bwakutta mukanyo jeni ng'akwata mutabani we nga naye amuleeka paka era ng'akwata omulala ng'era paka lwemugenda nga muzuula. So kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti tutandike kati okutereeza obuwangwa bwaffe naki n'ennono lyekkubo n'amazima n'obulamu bino bakuli ba busiiri basimanya genda Allah Yesu akulize simanya tusinza Katonda wa Isirayiri. Isirayiri bayeri bafa bobuziba kuba lwaki Yesu tasooka kutaasa bbeeri. So n'olwekyo natudde eri obuwangwa n'ennono. Era njagala tuyimirire twanirize owekitiibwa mu nsi eno nendaba Omusiraamu, kitange Musiraamu nene mulaba nga ateesa Olusiraamu ku ntaana yange Jumba nja kudda nkukole bubi na mwenna abali wano jjajjaffe Jumba aligaweesa Titibya mukulu Jento Mulindwa jjajjaffe olina okubaawo ku ntaana yange. Singa asanga omulokole ng'azungazunga bw'ati yamukuba ebinnyo nammaliwo mbakubiremu mwebale nnyo. Kakati kave ddala sooka tukazi abasinga tubamanyi, abamu tetubamanyi, abamu manyi feesi y'omuntu nga tumanyi linnya lye, twe tukyali kukweyanjula era abeeyanjula ndowooza tukozesa eddakiika ndowooza kati emwemu kuba abasinga tomanyi bwongo bwa muntu. Akasana kangi obwongo buyinza okwesera kale agondezebwe nga atenderezebwe nga yabenga ekitiibwa mwaga gonna gamusinze mu nnimi zaabo. Nze Lujinji Kiwanuka Mukasa neesimye okuba munnammwe ku madda g'omutukuvu Soomola Musoke ag'omulundi ogw'omwenda. Ndi musajja musamize, ndi mukkiriza, ndi muweereza mu kifo kino esinze kulumbatadde. Mpezezza emyaka 2 mu nzikiza y'obuwangwa n'ennono okuva we nagiyingiramu okuva we nadda ku butembe lw'abajjajja bange ekyamazima ninawo eddembe. Katonda w'abajjajja awo omukisa. Nawe Mwoyo Mulimba nze mukkiriza. Amanya Bampita Muzeebobeke eyazimbira ennyimba nnyingi olwasembeyo mukunga abantu tugende tusamire Jento Mulindwa. Enkofiira eyo ng'eri ku mutwe mumulabye bulungi Addemu abakunge ogwejjajja Serukera nsaba kkula amakubo mbogala mpitani naawe Mwoyo Mulimba nze mukkiriza kawumpuli kubo ogwejjajja Serukera nsaba kkula amakubo mbogala mpitani naawe Mwoyo Mulimba nze mukkiriza. Abaana Batonda bweza bwe butyo erinnya Bampita Muzeebobeke mu kisaawe eky'okuyimba naye nga ndi muzirangabi amannya nze Bukenya John Rogers ag'obuzaale nga neesimye okubeera mu press conference ya Jjajja Lubowa twasemba kubeera ffenna mwaka guwedde. Neesimye nti ate nate era tuzzeemu okuba ffenna olunaku olw'omukaaga n'olw'Essande. Mbasuubiza ebirungi bingi, ennyimba nnyingi z'ekiwojjolo, ng'enda ensamire okitegeera bwalinnya eggaali mmindi y'omutanda byonna ennyimba nnyingi. Kale tubakunga mwenna mujje mu bungi mwenna muggweyo olunaku lwa mukaaga na Sande. Jjajja Lubowa agenda kuba ali matikkira ge agaba Ssaabakabona ag'omulundi ogw'omwenda. Kale bwe mbakoowola abali eyo abatuwagira naddala abakooloobi b'eggwanga lino ab'ennono
mwenna muggweyo lunaku olwo mujje mu bungi mwesombe. Abantu b'ekikande banneesamba kubanga sinza jjajja. Basajja bannange banyoola mmotoka naye nze sota gaali. Bangoba ku ssomero gye nnali nsoma mbuno nkyuma emmindi. Bweza nnyo bannange. Ndi musanyufu kubanga ndi ewa kojja wange Jumbo. Manyi nange nayonka ku nkima. So nange mbakoola mwenna. Abadde tebandabangako wano ewa kojja ngenda kubeerawo. Tugenda kuyimba ennyimba ezo nga kaziŋŋoonyo mpulira ne kujoba kuliko emmandwa ebirooto byenfuna sibitegeera nansooka ennyimba empita emisambwa naloose ettimbagaayo omuddo so mbakoola mwenna mukwate obudde tuliwo ennaku 2 olw'omukaaga n'olw'essande. Kanyimbira emisambwa olwaleero wamma tunabawunda bana babange tunabawunda bawunde katina wenjogera kunabuzane nene mama yangu olwaleero yonsawana akayimba kanabuzana wali wakagala akayimba kowe wali wakagala kutono mama nabutono omulungi gw'empaana gw'amasingo biseera bannange mbalamusizza nnyo nsanyusa okubasisinkana agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'amawanga gonna sinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Erinnya Tiitiibya wano mba waka bannange oli aba mukadde wange yambeerako so bannaye tubakoowodde mwenna lunaku lugenda kuba lwa 6 kekusiki sande mujje tujaguze amatikkira ga muzeeyi waffe tuyenza teyanze. Negamfuita njinoonyeza sigiraba wayange bagituula ku jirikiti wayange bagitanya bagituula ku jirikiti tuba sikyaliira n'agamba nti bagituula ku jirikiti akalo sikyatuuka oletya kale muwanga yali badde atuuse nayamayembe kekalemedde mumpompokomo simanya najja libadde atuuka nayamayembe kekalemedde mumpompokomo simanya najja Jento mulindwa ntuse kobole jajja kiwemuka kaje kangende wono wenga tombite muwanga kasimbanga awali muwanga mulindwa nekiza kimbugwe katika tuyimbire bamu abanga batamanyi bamu bamuyenda mutezi wa ddiru ali wano munsi yalamula jajja fomulangiro omunene wamma gwe wazala bamu singe yamuzala ndaba wazala oyo weza nnyo bannange nyimba nyingi nnyo naye olunaku luli kigenda kubeera kika zonna tujja zimalayo. Bannange sanyuse nnyo mukadde kano okubeerako mu press conference ya jjajjaffe Ssaabakabona Aligaweesa Jumba Lubowa. Amatikkira ago ga mulundi gwa mwenda nze nyina essanyu nti agavaddeko emabega awo nze nga beerako gasinga okunyumira gaali ntwetwe era wonna abaali entwetwe mukijjukira bulungi ekyaliyo. Twebaza Katonda nti kitaffe mu Katonda Ssaabakabona olunaku olwo tukakasa si lwa 6 bajjajjaffe bateekwa okutuusaako obulungi. Abantu bano bonna abali wano essaala bazitadde ku ggwe olutuukeko bulungi. Nina omukisa mukama wange okwebaza nga bw'owulidde kalabalaba anyanjula abasinga babadde tebannakimanya mabegakaawo twafuna omukisa ne tutuula taata nkuloopera bw'owotaali kuba naawe oli muyimbi munnaffe. Abayimbi abatonotono bawera ekitundu ekisobola okulonda omuntu bawera kuba abalala we bali wanera bajja kuyimirira obalabeko abateekayo erinnya Jento Mulindwa abeere pulezidenti w'abayimbi b'obuwangwa naki n'ennono era ne tulonda ebifo kama wange ebifo bye twalondanga ne tulekamu amabanga kuba abamu temwaliwo nga tujja kubijjuza mpolampola. Nsaba mukama wange ekintu ekyo wadde nkireese leeta era tekitutte ebbanga ddene tuyingizibwe mu lunaku olwo olw'amatikkira
Mulindwa oba alayira kwolwa akole ki ense mutegeere nsaba kusabye bannange nze nno nyongera kukoola abalabi abawuliriza abagoberezi benzikiriza y'obuwangwa n'ennono buli muntu ali wano manya alina ettofaali lyatadde kuki kunzikiriza nze Mulindwa asiimibwa Kabaka nesimbibwa emisange mbeere omukyusansi nga mpita mu kuyimba era omulimu nkoze eki ngukoze ate nkyagukola naye nze nabagamba nyina ensonga lwaki ndi mabega wa Ssaabakabona ebiseera byonna buli wabeera mbeera naye nyina ensonga zange abamuyinza obutazimanya naye abasinga bwenzogerako bajja kusanga nabo kyekyo teri muntu atuukiridde yenna naye Ssaabakabona mutwaleko ebirungi bingi ebibi mukole ki mubireke ebirungi taata bye bikusibyeko era tujja kwesibako mpaka bwe tunaatuuka ku ekyo kye twagala. Kitange anzaala mu Lubaale ye Kabona Lukumpagala Kawumpuli Profesa Ateera ndoza mumumanyi ava eri buto Namakwa Butonda oyo taata wange anzaala mu Lubaale ndi musajja musamize nasamira Wamala abasajja bano abayimbi bano muyimirireko obulabe abo be bamutaata kubalonda erinnya lyaweerezebwa ono musajja Kitibya naga nti yajja Mulindwa osaanidde sebo webaliko nsambu wesibo kale omusajja gutuukeza nnyo ate nga bw'oyogedde ku kyokugenda manju eri okubaako nake Wamala taata ozze kuluma naye nga sinaba kusakaza endaalo kano taata mbadde nsaba zikirizibwe nga president w'abayimbi nange ekivulu kya mwana mulenzi ono kuba bwe tumala amatikkira ate tugenda kwetegekera nsonga ya mwana mulenzi ono ennaku z'omwezi 31 Goza mademba lagi. Muli mchaba jipudu. naye bakuwanda Wewe uje gwenda wo mushishi. Yende shishi mule ntuni yesha magufu no mshara. Mazima. Era bakaloka message kagenderi abasamize mwenna abapya n'abakadde. Boba yagala okuva mu mbeera embi gy'olimu weesonyiwe okunona ebitundu by'ekyama. Weesonyiwe obukaba. Weesonyiwe okwegatta na buli gw'osanze kubanga okuva eddala bajjajjaffe nga bakola obugagga tebeegattanga. Weegatte oba oli mufumbo waayo emyezi 2 ng'oli mu kisiibo eky'ebintu ebyo. Emizimu giri emirungi emirongoofu egitukuuma tegyagala nsu gya kwegatta. Okwegatta kikolwa kirungi kireeta essanyu. Naye Katonda we yasse ekirungi yassaawo ekibi ekinene. Ebikolwa bibiri ebituleetedde okubeera mu bwavu ng'oli musamize ne ng'oli munaku. Nga bano bakuyitako bavulumula oli awo kanudde maaso olinga etise kwoota y'ebyenda. Va mu kwegatta, mulekeraawo okwegattira mu mamotoka, mulekeraawo okwegattira mu nsiko, mulekeraawo okuduuna ebitundu by'ekyama. Bw'onaakola ekyo mu myezi 8 oba guno omwaka ngweddeko gy'onooyibwa oba ng'olulabo tebukyusa okuva we guli. Mwebale nnyo. Profesa Kapale. Usozi olw'ettendo walusinga Yesu mwewanga obuyinza n'amanyi n'obulamu n'omwe buli tusanyuke tujaguze tumusuto yonna nnyinimu wanga nyini byonna lamula jajjaffe atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Kansabe mwetuulire bajjajja nsanyuse nnyo okubalaba bassebo ne banyabo
abakkiriza ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bakabona ne bannabona ssebo ow'ekitiibwa Ssaabalitaje jjajjaffe Zulu Herbert nsanyusa okulaba Ssaabalambi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Kiggundu Lubowa nsanyusa okulaba we batali tetusobola kubeerawo. Tuzongere engalo z'abamawulire tuzikubire waggulu ate nga bwe tuseesaamu Katonda w'abajjajja abawe omukisa abaseseetule mu bifo we bali babeere nga be bamaneja b'ebitongole bazi kampani ze bakolera basobole okubunyisa enzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono. Njagala kwebaza munneebaze enjawulo omwami Ssenyonga owa Baba TV mumukubire engalo ye yaleeta ekiteeso kya press conference eno. Ssebo Ssenyonga weebale. Njagala okwebaza management ya Baba yatuwa omwezi mulamba nga buli lwamukaaga ayogera ku matikkira era ne batuwa essaawa 2 ku Baba TV tugenda kuba live ku lunaku olwa Sunday. Twagala okwebaza management eyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza amawulire ga baffe Ssaabasajja Kabaka aga PBS Terefayina banaye banatere kino ekyenzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono nga bwe tuli wano olwaleero buli nnyumba gye musongako ngenda kugiggula buli we muga nti wano musobole okuwa abantu message ki entuufu. Era njagala okulangirira amatikkira gano nti tuzzeewo ng'ab'obuwangwa n'ennono enkolagano ey'amaanyi ne bannamawulire. Jjajja bw'oba olina essabo munnamawulire mutwaleyo, bw'oba olina ekiggwa funako media gy'okolagana nayo. Tituyina gye tugenda kweyongera nga titubalina bannamawulire be bannannyini nsi. Basaba ne banyabo njagala okubategeeza mu matikkira gano sigenda kwogera bigambo bingi ate bitono, naye mu matikkira gano go gaawedde amadda ga jjajjaffe Ssewamala omutukuvu. Amadda gano bwe tugamaliriza ku lunaku olw'essaani ssebo njagala ogende Kasala onkungireyo kosita y'abantu babbiri. Njagala buli muntu ali wano mu kiggwa jjajja yatuwadde after party after matikkira tugenda kubeera ku papaazi ewa Misa Kisenakula. Twagala ab'obuwangwa n'ennono abantu nga 4 ku papaazi ku lunaku olw'omukaaga oluddako tuva mu matikkira gano ng'ennaku z'omwezi 3 ffenna ab'obuwangwa n'ennono tugenda kubeera ku papaazi. Awo nno olyokola n'omuziki olyokola endongo bwe tugasse ku bantu ab'amaanyi tugasse ku emusimulekwa oyo tasituka eyo ndongo ssebo jangu wano abantu bakulabe. Era oyo yatutegekedde agambye nti Jjajja Jjumba kambategekera after party ab'obuwangwa n'ennono ku lw'omukaaga oluddako tugenda kuba mu bugoye bwaffe buli mu kudigida kwaffe tugenda kuba mu kusanyuka tukuba abantu endongo olukoba ku lukoba nga twewagira ng'ate bwe tunywa ate bwe tukola ki bwe tulya. Banaye bweza kakati ddayo okunga abantu buli kiggwa kiveeyo kosita ffe essaawa 12 nga tuli ku papaazi ejjudde kubanga twagala kutuula mu maaso awo mpola mpola. Era munneeteekateeka yonna ey'aba mawulire njagala kukisuusuwaza nnyo ab'amawulire okuba nga tubagatta ku nzikiriza eno ey'obuwangwa naki n'ennono. Era kye twagala bannamawulire mubaleke bakolera abasiraamu, bakolera abakatuliki, bakolera abalokole. Eddiini ezo temukyasobola kuziggyawo, mubaleke nga bali nnyuto bo basobole okutwala saaviisi gye balina okuzikola ki okuzitwala. Ndowooza kunako nkayisizaawo. Jowe ekivulu saakyerabira nze nkirinda essaawa yonna. Abantu abo batukoze bulungi. Abasaba ne banyabo njagala kunnyonnyola ku nzikiriza eno kubanga bannamawulire temugimanyi. Enzikiriza eno twagiwandiisa
okusinga abakatoliki abasiraamu n'abalokole ffe tulina ebiwandiiko byonna ebitufuula enzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono era tuziika era tugatta era tukayansira era tubatiza era wano we muli ku kitongole eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Jumba Lubo aligaweesa yakwata ekyapa kikino n'enkijja mu mannya gange aga Jumba Lubo aligaweesa n'enkiwa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kisobya mu kawumbi. Amannya gaago gaali gasoma Jumba Ismaili nga nkyaliko ne ya Ismaili ekyapa kikyo kati kisoma enzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono. Kati si kubatambuza wabula tubayita ku kitebe kyaffe kubanga wano we tulina obutuuze bwaffe. Uganda yonna kiri wano wokka. Abo bonna be muwulira nga bagamba gwe mugambe nti tugireyo ekyapa nga Jumba kye yatugitteyo eky'ekitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono. Kyapa kikyo kiri oligino era ekyapa kino kyenkanankana ekanamba gye ŋŋenda okubalambuza. Ku kyapa kino kuliko ebizimbe bino byonna nga bwe mubiraba naye ng'ekyenjawulo kuliko Ennono Media Company. Ennono Media Company erimu SK7 Media. Ennono Media Company erimu emikutu gya Jumba Lubo aligaweesa. Ennono Media Company erimu Ban TV. Ennono Media Company erimu kampani nyingi ez'amawulire. Kale saalibadde nga nina ekitongole ky'abamawulire ate ne mbayita naalibadde nsobola okukozesa amawulire gange era abo be mulaba abambadde butishaati obwo abo bali mu mawulire gange ag'ekitongole kino era wano we tuyimiridde ye Ennono Media Block gy'oyimiriddeko kyekizimbe kino. Amina. Mujja kubuuza lwaki leero atuyise mukono ng'ate bwe yali atongoza oluyimba Super Power yatutwala ku papaazi basebo ne banyaba eri nali muyimbi eno ndi Ssaabakabona ow'ekitongole kino. Ekifo kino tikisikirwa tikiweebwa mwana wange teriiwo mwana yenna asobola kugabana kifo kino. Basebo ne banyabo ndi musajja muzadde ndi musajja mukulu era aweeredde abaana. Mutabani wange University yagisomera China naye yazze ku matikkira gano waali aligaweesa jangu wano. Ekifo kino tikisikirwa tasobola kukijjamu wadde effumu era ebyapa bayina ebyabwe ne kunzikiriza si basiginitore. Kitegeeza nawaayo ekifo kino nga ntegeera bulungi kubanga toyinza kuweerera mwana n'afuna degree n'afuna diploma ng'omuweereredde na China ate n'ajja mu kufaako n'akayanira ekintu kye wagaba ng'oli muki ng'oli mulamu. Kale y'ensonga lwaki totuula wano. Ayina banne nina abaana 17 nina omukyalo omu senga kulannama nakona n'abakoza kulannama aligaweesa ali mu ddwaliro e Germany. Era omukyalo oyo yalina abaana abana abasembayo. Siina mukyala mulala yenna, siina girlfriend, siina ki, nina oyo omu nzaale nga n'abaana babano bazaala kale weddireyo. Basabo ne banyabo ebintu bino si byakudingisaamu. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono jjajja sirabangako taata wange challenge gye yafunanga yakulwaza mukazi we. Bannamawulire njagala kubategeeza nti omukyala wange mulwadde naye emirimu gy'ekitongole ate girina okukola ki okutambula. Ekibuuzo ekyo mukibuuza nnyo obulwadde bwa ssenga kulannama kyemugamba bajjajja bwe naafa enzikiriza eno egenda kuyimirira olw'okuba nfudde. Ate oba ne bwe nfa olw'omukaaga omulambo guba wali musinzo nga namwe muli mukola ki mukusinza. Era nga sinnatuusibwa Magombe mulonderawo Ssaabakabona omujja n'atuula ku ntebe eriwa eno. Emmotoka eya V8 eya miliyoni 8 eriko erinnya Ssaabakabona yeeba eya Ssaabakabona addako omwana wange tagisikira. Ebeera ya Ssaabakabona akola ki addako. Aba alina okutambulira mu mmotoka
vaani ezo zentaddewo ezitambuza tourism face choir ezitambuza enzikiriza ezo zonna emmotoka nzirekedde kitongole era mu kiraamo byonna mwebiri. Bwe mbeera n'akawumbi ka ssente ku akawunti emiliyoni 5 ziba za nzikiriza mwawulako 5 ne mubiwa abaana. Ewano siziikibwawo ngenda ku kijja kyange eri ekasirye gye mbeera ne ssenga kulannama. Kale bannamawulire si kubazannyira ku bwongo tubayita we tulina ekiki ekitebe. Kitegeeza mujja kutambulanga nga mujja ku kitebe kino okuva ku makya obudde buzibe kubanga wano we wali amawulire g'enzikiriza mu Uganda yonna gali wano. Bantu ba Katonda bweza amadda ga Ssewamala ge galiwa. Amadda ga Ssewamala gwe mwoyo omutukuvu oyo jjajjaffe Ssewamala Musoke eyamalirwamu ebyensi n'eggulu. Gano amadda gaaba ab'obuwangwa n'ennono bonna abasamira n'abatasamira abakkiririza mu buwangwa bwabwe so si gajjumba. Wabula ku madda ago Jjumba kwe yatuuzibwanga Ssaabakabona ow'omulundi ogwokubiri eyadda mu bigero omusige Sseryayi Kyabangi ne maama Namuganya akukireeka okwongerayo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono so si ye yatandika. Awo ndowooza ntegerekese bulungi. So si nze natandika, si nze nannyini nzikiriza eno wabula ntuukiriza obuweereza bw'omutonzi. Ab'obuwangwa n'ennono tuwagira nnyo Obwakabaka, tuwagira nnyo Obwakyabazinga, tuwagira nnyo abakulembeze ab'ennono. Ab'obuwangwa n'ennono tituli bannabyabufuzi bassabo ne bannyabo ffe situli b'NRM, tituli ba people power. Ffe tusumba abantu ba people power n'ab'NRM n'ab'FDC ffe situli bannabyabufuzi. Era ku bintu byonna bye tukola tikuliiko pulojekiti ya Pulezidenti Museveni teriiko era ffe Museveni talina kye yali atuwadde. Abantu bonna abalidde ku ssente z'Abannayuganda ffe tatuwangayo wadde ennusu 10 era tukukkuluma ku lwekyo. Naye ne bw'atatuwa tulina amayembe gaffe tujja kwekolera. Era njagala okubategeeza bannamawulire nti mugenda ne mugamba atembeeta ki? Kyentembeeta ye mwana w'omuddugavu okudda ku nnono ye. Bassebo ne bannyabo ebintu bino bakabona be mulabye batudde wano bannabbona titukeera bukeezi ne tuwa Mulindo ekitiibwa, titukeera bukeezi ne tuwa TTV ekitiibwa, titukeera bukeezi ne tulenda Grand Abbott ne tumuyita Ssaabakkiriza. Tulina ekitongole ekiyitibwa Liturgical Commission ekisomesa okuva ku kigambo atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwe ekitiibwa mpaka ku ssaala ey'okulya, essaala ey'okwebaka, essaala ey'okugolokoka. Omusamize atalina nzikiriza ya buwangwa na nnono be basima obuwangwa bw'abantu. Omusamize atalina nzikiriza ya buwangwa na nnono yakwatira omukazi ku ssabo. Omusamize atalina nzikiriza ya buwangwa na nnono takkirizibwa nagattibwa kuteekebwako mpeta kugamba nti mukyala wange ali mu ddwaliro e Germany wabula ye aba yeebaka kwono ne yeebaka ne kwono. Bannamawulire ntambula nammwe okuva ku Mande mpaka ku Sande mwali mundabyeko mu kitundu ky'obwenzi kyonna bukyambeera nammwe. Olw'ensonga nina Katonda ffe titusala musaayi gwa muntu kuteeka wano. Ekkumba ly'omuntu tiririna kye likola mu nzikiriza eno. Enzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono evumirira ebikolwa ebikyamu nga bwe mwandaba nga tulwana n'omusajja Lujja eyatta abantu empigi. Kale titukkiriza bikolobero. Era y'ensonga olw'okuba nti abantu babakweka mu masabo gammwe ne bagaana okubabuulira y'ensonga n'abayise ku kitebe wano olwaleero mbalage essabo ku ssabo, mbalage ennyingo ku nnyingo nti wano tukolerawo kino, wano tukolerawo kino. Mugende okutuusa message eri Ssaabasajja Kabaka, eri gavumenti eyawakati, eri abantu bemuweereza nga mubaga nti abantu bano twabalabye batukula oba bakyalimu obukyafu. Kale mu kubakyaza olunaku luno olwaleero tugenda kubalambuzaako enteekateeka ey'obuwangwa naki. Lwaki tugayita amatikkira? Bakabona abo abato bagenda kutikkirwa, bagenda kutuuzibwa. Lwaki tugayita amatikkira? Bw'abanga Jjento Mulindwa ye yatandika okuteekawo ennyimba ez'obuwangwa n'ennono,
bwe tumutikirira wano ku kitebe kitegeeza nti abayimbi ffenna abayimbira obuwangwa n'ennono tumaze okukkiriza Bukuyege nti ye pulezidenti waffe. Era nsuubira bulungi nti ku Jjento Mulindwa teriiko muntu yenna agenda muvuganya. Era awo nange mu Byendongo kati ndi wansiiwo kuba ndi muyimbi wa buwangwa n'ennono. Mumpulidde bulungi bajjajja. Bannamawulire nga situnava ku pane eno njagala kubabulira nti bakabona abo bayitiddwa mu mitendera betuyita bakabona. Kabona kitegeeza okubonekerwa obw'omwoyo. Njagala okuyisa wano nsiime omuntu omukulu ennyo. Omukulu Kansamitala Douglas Fickson. Njagala kusiima sembera wano abantu bakulabe baseeka abantu bonna bemulaba. Era yandeeta mbikaali gye muli okuyimba. Era yandeeta ku bivvulu. Era yankolera vidiyo ezaaka. Ankutte bulungi okusitula omuntu abadde yeesibidde eno okumugatta ku bantu abaki abalala. Thank you so much. Webale nnyo, webalire ddala. Tulina manager akulira Morgan, akulira Ennono TV Media Company waali. Tulina ebitongole eby'enjawulo. Basaba ne banyabo nina akulira security yange eyawaka. Omukulu mwanje sebo mukulu mwanje jangu nkulaga abantu kubanga bajja kusanga eyo bagambe nti nedda oyo tojja musanga wano ku gate tojja mulaba eyo mu bifulu olusi gye tubeera naye oyo yakulira security ya Ssaabakabona. Mwenna gye muli lwaki njagala okubalaga abantu bano mutegeera abantu abatuufu be mukolagana nabo nga muli eyo. Oyo yakulira obukuumi bwange yonna gye mbeera yakulira security yonna kubanga nina abasecurity abawera 50 naye oyo ye komanda waabwe okuva ku gate mpaka waggulu. Weddireyo abasaba ne banyabo tuyina security ya Uganda Police. Wetwogerera wano tuyina ebbaluwa ya IGP ekkiriza omukolo guno. Tuyina ebbaluwa ya RPC emikono ekkiriza omukolo guno. Tuyina ebbaluwa ya OC owa University atwala ekitundu kino ekkiriza omukolo guno. Era omukolo guno guliko security ya Uganda Police. Era tubadde tulina okubeera wa ne DPC ne Solo naye simanyi lwaki tibannatuuka. Nkolagana bulungi n'abaaki n'ab'amateeka. Siyinza kuteekawo event nnene bweti nga teriiko baluwa kuva wa IGP. Kale nno basabo ne banyabo tuwulira eby'Ebola nga bwe bitambula era amawulire g'Ebola tugawuliriza bulungi nnyo naye ffe ng'ab'obuwangwa n'ennono titunnayimirizibwa. Yensonga lwaki tugenda muki mu maaso timugamba kyab'obuwangwa n'ennono ate twawulidde kino ffe tibannatuyimiriza kubanga mukimanyi bulungi ne mu COVID tibaatuyimiriza ate bakimanyi ate amayembe onogayimiriza otya kati waliwo obuzibu awo mubitegedde bulungi. Kale nno basabo ne banyabo bannamawulire titulondalonda mutugattika bwe tujjeeyo ne mutubuuza ebyekisaddaaka bantu ffe tuli bannaddiini ab'obuwangwa naki n'ennono so si buli musamize nti wa buwangwa na nnono. Abasamize bangi naye nga bakafiiri. Abasamize bangi nga si ba buwangwa naki na nnono. Kale tusuubira ekifo kino muyina ekibuuzo ekifo nga mu kusinza kosta zigenda kuba zipaakinze wano. Nze ngenda kutuuka ku papaazi saa 12 ngenda kubeera awo era ku papaazi awo munange abantu engeri gye bali bangi obuyimba obuwerako abantu basanyukemu. Sebo mukulu mulekwa bampadde epitamenyagabire bampadde sebo mukulu lubawa bamweyana bweza ono omusajja muyimbi ayimba ebitawemula kiki ekibagana okumalayo ennyimba ze ate kati onkuba akasa nakiyindako asabidde wano bannamawulire nga balaba nze njogera nga vice president we amutwala kiba kibi nnyo omusajja okusitula message nga oluyimba lwa message n'okuba intro
n'omujjayo n'omugamba mujja mulaba olulala abakola ekyo bakola bubi. Kakati ku papaazi asabye womuwa ennyimba 3 nsaba ziggweyo kati badde mayogera gamba nannya nedda sewo ngezezza kuba ayina ennyimba 100 mwaga zonna tajja ziyimba kale sebo ekyo ate kati sho bwebanga agitaddemu ebigere nzani agamba abasebo ne banyabo bannayuganda mwenna ab'e Masaka abaluddawa papaazi temenyekangako bisenge byayo naye ngenda kukuba papaazi menye ebisenge byayo ennaku z'omwezi 3 ate amadda ga Ssewamala lwe gayingira mu kibuga kikakatako buli muntu yenna ow'obuwangwa n'ennono okubeera ku papaazi. Tugenda kubimenya twagala tulabe nga misa kitalina wasobola tutuuza ategeere nti tuli babuwangwa naki nannono era nga buli bajjajja ngenda batunuulira bwenti njagala batunuulira nga tugikubye basukale baswaze omuzzukulu buuza jjajja Mulindwa buuza titibya kye tugenda okukola kyengera buuza titibya kye tugenda okukola kyengera titibya jangu wano kye tugenda okukola kyengera bwe tugenda okuba papaazi bwe tugenda okuba kyengera esente z'abajjajja twati tulina gye tuziri nalukoze ne Uganda AIDS Commission era aba Uganda AIDS Commission sebo owekitiibwa mulekwa bagenda kubeera wano tenti yaabwe eri awo ngenda kugaba omusaayi ate ngenda kwekebeza siriimu ngenda kuba bakebera abakyala kansa tugenda kuba tugaba omusaayi Nakasero Blood Bank egenda kubeera wano obufunze n'olusiisiro lw'ebyobulamu weruli tugatta abasawo abazungu tusobole okubogatta n'abasawo abannansi kati nayimbye oluyimba olwo era lugenda kubeera promoted ku TV nga tubagamba bajjajja ejjirita esaze omuntu ebeera etya emu ku muntu atya omu abakyala bamulerwa balekeraawo bawe abakyala babire eddagala naye mu kuzaala abantu bazaalire mulago obutasiiga abaana bulwadde oluyimba nalukoze kakati ku kya music munnamawulire twokubuza music yoyo w'amaanyi nnyo era kyova olaba ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana situgenda kussaamu kintu kyonna kuba mukimanyi bulungi nti ng'omusanvu ngenda Germany bwemba ewa Titibya bwemba e Germany ngenda kubeera ku kivulu kya Jento Mulindwa e Busaabala ekyo tikiriiko kubuuza era okumanya nga twakoze bulungi Ronnie Genius alina ekibuuzo naye tulina kye twategese sebo event jangu wano njagala kulaga mukulu mulekwa kubanga oyinza okutunuulira ebyuma ne mutunuulira ebyuma basawo Texas mu United Convention ey'omwaka gwa 2003 mu United Convention eyo Nsanga Kapale 2023 Nsanga Kapale Texas nga tunyumyamu nga mbuulira embeera gy'ayitamu nga twogeraawo omanyi basabo ne banyabo era Kapale yatansaba omanyi njagala bategeeza bannamawulire nze bwe mbeera mu Amerika bwe mbeera e Bungereza bwe mbeera e Germany nze mbeera serebu ebifo bye ŋŋendamu nga ndi mawanga ago teri mu Amerika bano bakapale baba tebasobola bituukamu kuba nze ŋŋenda ng'omunene kati bwe mbeera eyo Kapale tutandikiraawo abeera mukwano gwange Kapala nsindikira kitaawe bwentegerera nti Kapala azaalibwa Masaka ngenda munnyonnyola weewaffe nga weewaffe omuga nti ndi wankima nga ngamanze kawuki nga tutandikiraawo nga ntandika okukwatagana ne Kapale ng'ali mu Amerika kakati ng'atuuka ava mu Amerika ng'ajja ng'anoonya nga ngamba jjajja Jjumba njagala tutule tulabe kakati omuntu ono Kapale ku ludda lwaffe bw'amaanyi nnyo alina ensonga nnyingi kubanga Kapale wadde ayogera bino ayogera bino wadde MC naye Kapale sereebu togenda kumugeraageranya na muntu mulala ono akyukirako abantu baki bangi
bangi kakati bwetyo bwe twakwatagana ne Kapala aliko emisambo, aliko emizimu, aliko amalongo, aliko amayembe, era Kapala ettaka yaligula w'obulenzi, yagula olusozi Lulamba. Kapala ali mu kuzimba Kiggwa, era Kapala wa bujjajja. Ekibuzo bankizzeemu yeewaamuzibu. Tulina omukolo gw'okusinza, tulina omukolo gw'okusaako endiga ku ssaawa 9 nga tusabira abantu bonna. Tulina omukolo ogw'okusaako endiga ey'okumakya. Kakati tulina omukolo ogw'okubikka abalongo, kubanga Amatikkira gano ag'omulundi ogw'omwenda ga mikolo. Tulina omukolo ogw'okubikka jjajjaffe Ssewamala, tulina omukolo ogw'okubikka jjajjaffe Naamala, kati tulina omukolo ogw'okuyingira ennyumba y'abalongo gye ngenda obbalambuza. Ku kifo kino ekyenzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono, buli nnyumba gy'olaba wano si ya jjumba, ya kitongole. Kakati tulina omukolo ogw'okusiibulula abantu ng'ennaku z'omwezi 24 obbajja mu kisiibo ate okubayingiza emmere enfumbe okubasiibulula. Tulina omukolo ogw'owajjajja Ndawula ogw'okugabula ebibala. Kakati tulina omukolo ogw'okusala ebisolo ku makya. Kakati tulina omukolo ogw'abadaada baife abasoga abagenda okulemberwa badaada okuva e Busoga, enkuni zona eza Busoga diri wano n'engoma enswezi bagenda kubeera wano. Tulina omukolo ogw'abajjajja baffe okuva e Bunyolo. Tulina omukolo ogw'abachwezi abava Mwankole bagenda kubeera wano. Kati abantu nga bachwezi balina we bagenda okufukamira, abantu nga balugwala balina we bagenda okufukamira, abantu nga basoga balina we bagenda okufukamira, n'Abaganda. Amadda gano ga nnono, tugenda kuba tugayisa mu nnono ate nga bwe tusanyuka. Kakati kigenda kuba mikolo naye nga buli owali omukolo waliwo afukamiddewo, wabula byonna bya bwereere. Kitegeeza tulowooza nti abantu abalina endwadde bagenda kuvaawo bawonye, tulowooza nti abantu abatalina mirimu bagenda kuvaawo bagifunye. Tuba ne ofa bajjajja bano bonna bambala ne batandika okukola ku bazzukulu naye nga babakolako ku bwereere. Bajja bagenda kukwata omuzindaalo bakole nga bakola ne maama Nabukeera, oli owa Nabukeera, senga Nabukeera, bagenda kuba nga bakola omulimu. Ba MC bagenda kuba bangi nnyo nga bakola n'omukyala Nabukeera, MC Oli, MC Scorpion, buli omu agenda bakwatira ku muzindaalo. Bwe mba Amatikkira gano ku kino kankiyise ku mawulire, basebo ne bannyabo bannamawulire, kino njagala mukikotinge bulungi. Omwana mulenzi oyo Ronnie Genius yatukolamu omulimu okuva ku jjajjaffe Oli Ssabataasa, oba mumulabye ku kipande okwo, Kabona Kasiko Mutaasa yabadde jjaguzi tannasobola kutuuka naye ng'essaawa yonna ajja kutuuka. Twateesa Ronnie Genius bwe tutayogera ku mizindaalo gino ebimu bye tuba byogera tugaasi bituufu. Abantu abo equipment ze bakwata za maanyi, bwe baba batambula ekiro babakuba n'obutayimbwa ne babajjako amasimu ag'ebbeeyi ne babajjako kamera. Bwe mba Amatikkira njagala gulira Ronnie Genius emmotoka. Afuna emmotoka gy'akola ki? Gy'atambuliramu, naye sigimusuubiza leero. Ronnie emmotoka nagimusuubiza, naye olw'embeera gye tubadde tujja tukola ki? Gye tubadde tujja tuyitamu. Kati kibeere ku likodi bali mmanja ne baka nti naye Ssaba Kabona wagamba bwoti Ronnie ate tewakola ki? Tewamuwa. Ronnie Genius ono kubanga akoze omulimu muki munene. Kale no basebo ne bannyabo, kitegeeza nti bannamawulire tugenda genda mbakwatako